Okuloota nga ovuga akagaali kitegeeza ki? Kyekyoto kye tugenda okuba tutunuulira olunaku olwaleero. Nze Brother Steven, eno bagiyita Chosen Generation Call. Nakyoto kino ekyokuvuga akagaali nakyo kiri so common mu baana ba Katonda. Mukama akikozesa nnyo okwogerako naffe, okutubuulira embeera bw'eyimiridde. Kyolina okutegeera ku kyoto kino ekyakagaali, akagaali ke kamu ku ntambula ze tulina. Akagaali ke kamu ku ntambula. Tulina akagaali, tulina ppiki, tulina emmotoka, tulina amaato, tulina ennyonyi, kyekirala n'ebizungirizi. Ezo nazo ntambula. Ne parachute nayo ntambula. Kakati ebiseera ebisinga mukwano gwange ekirooto kino ekyakagaali kitambulirako nnyo omwoyo gwa slow progress, amagenda ag'okulafuubana. nga bulaba akagaali omuntu asotta mu ntambula zonna ng'ogyeko wheelbarrow. Mu ntambula zonna akagaali yasembayo okutuuka. Owa ppiki atuuka mangu, emmotoka atuuka mangu, ow'ennyonyi atuuka mangu, naye ow'akagaali mukwano gwange ye yasemba. Buli lw'olota ng'ovuga akagaali ebiseera ebisinga gibeera myoyo gya kulwisibwa mu magenda go, gibeera myoyo gya kubanga gya kubonaabona, gya kusafaringa, gaba magenda ag'okubanga gakutawaana. Ng'akantu konna k'ofuna omala kulafuubana nnyo, olina gy'okola ng'olaba ebintu bitambula bulungi. N'olota ekirooto kino manya mukwano gwange emyoyo giyinza okuba nga gikukuba gikuza emabega. Probably ancestral powers gy'emyoyo gye gironda obuzaalwa n'omusaayi kalondoozi akuzzeeyo ofaanana oluusi abe wammwe, oddemu era y'emu. Obugaali buno bannange mikwano kye bagamba zivuna ebirooto by'abantu ebiwerako dda, naye obugaali buno ebiseera ebisinga most of the times amagenda go gaba gakulafuubana. Kati ate bwe kiba nga kirimu eddogo, ebiseera ebisinga akagaali oba okavugira wali wennyini ew'omuloga akuloga mu compound ye nga weetooloolera awo. Kati awo manya bulungi nnyo nti oba omuntu akuloga ovugira akagaali, awo manya nti tolina gy'olaga era ojja beera ng'ovugira amagenda go gali awo, wakwatibwa awo. Omuntu nga yakuloga akagaali olota okavugira, ate munaye akagaali k'omu kyoto kanyuma bannange. Oyinza okuloota ng'ovuga akagaali ku mupiira gumu mu kirooto ssebo ng'ovuga, ate oluusi oyinza okaloota ng'ovuga mu bukubo bw'ewammwe mu kyalo gye babaziika. Sina mu kibuga naye mu kyalo gye babaziika nga gy'ovugira mu bukubo bweyo ng'akagaali kanyuma okufa, n'ozuukuka n'olowooza ekirooto kibadde ekirungi mukwano gwange. Egyo gyonna giba myoyo gya kukuza mabega, wadde akagaali badde kadduka katya. Giba myoyo gya kukuza mabega, magenda gakulafuubana, kufiirizibwa kubanga omuntu adde mabega aba afiiriziddwa. So obugaali buno mubwegendereze nnyo ddala. Ebirooto byonna ebiri negativu kyolina okuba ng'osooka okukola ng'omwana wa Katonda kwe kuba ng'osooka n'ekuba mutoki ne weekebera n'olaba kiki. Abamu oyinza okuba nga bamaze kwonoona n'oloota ekirooto nga kino. Abamu oyinza okuloota ekirooto nga kino ng'onafuye mu kusaba, kubanga Yesu atugamba omuzimu gumu bwe guva mu muntu gutambula mu nsi enkalu naye gukomawo ne gukebera ku muntu oyo. Bwe gusanga ali empty, tajuziddwa Mwoyo Mutukuvu, ng'ayingiramu emizimu emirala, buli gumu guba guleeta musanvu. Omuntu oyo Bayibuli etugamba n'abeera waasi n'okusinga bwe yali. Kati mu mbeera ey'obunafu nga tokyanoonya Katonda oyinza okwesanga oloota obugaali. Kati gwe n'olowooza nti mukwano gwange ebintu bigenda bulungi olwokubanga akagaali kakunyumidde mu kirooto. Abamu oloota nga obadde obuuza Mukama, ngende ne bwoyi ono, ngende ne gaali ono, kati n'oloota nga oluusi akutadde kagaali kwakuvugira. Akutadde kagaali kwakuvugira, manya mukwano gwange magenda gagenda kuba makambwe ennyo. Muli kagaali oluusi musanze n'akasozi ne muvaako ne mukawalula, oluusi ebintu kye tunoofunyamu n'ebizibu bingi. So mukwano gwe Mukama bakulaga nti awo obusibe bukyali bungi awo. Okay? Amagenda ago gagenda kuba gakutawaana. Kati awo kiri gy'oli okuddamu okuba ng'osaba n'obuuza Katonda, okwegayirira Mukama akonfaminge. Mukama bw'akonfaminga nga mukwano gwange ogira okkiriza Katonda, oyinza okwetwala mu magenda gagenda okuba nga gagenda kukaluubirira oluusi kw'otajja kusobola. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo. So ekyoto kino ekyakagaali most of the times very negative. Oluusi oloota ng'ovuga obugaali ne banno nga mugenda mwegoba nga munyumira manya mukwano gwange, era bisigala bye bimu. Ekyoto kino ekyaki ekyakagaali
sinawulirako muntu yenna ampa kirooto kiri positive kya kagaali okujjako nga kya buwanguzi ng'owangudde nova kagaali nodda mu mmotoka naye ng'obutuufu kirooto kya bugaali ebiseera ebisinga they are so negative era ebiseera ebisinga n'embeera eddiira ku muntu oyo tetera kuba nungi nnyo kijagala okubagamba. So mwegendeeze nnyo ekirooto kino ekyakagaali. Kugambye ne bw'otambula olaba okavuga bulungi kuba waliwo ababuuza nga naloose nga nvuga akagaali nga kanyuma ate how is it negative? Olota kawuula n'obeera ng'onyumiddwa mu kirooto bw'ozuukuka is it positive? No, asigala kawuula whether mu kirooto obadde onyumirwa kati n'ozuukuka ne weesooza ng'olaba hadde kawuula n'oli obusungu nga bukutta ng'ate mu kirooto obadde tobuwulira sigala kyekimu mukwano gwange. So mbeere careful n'ekirooto kino ekya kagaali. Nkugambye bw'oba nga birimu eddogo ebiseera ebisinga omuntu eyakuloga ebiseera ebisinga obeera ovugira awo buli kaseera awo woolota buli kaseera nga wovugira eggaali manya wakwatibwa. Oluusi obuuza Mukama Katonda mbikulya kuona omuntu nga bitufula ebidio nate bigabo birooto byota tobitegera notanga ovugirawo akagaali ovugira akagaali manya mukwano gwange awo we bakusibira wali obusibe. Okay? Yes, bagambye kati ate oluusi oyinza okulota omuntu yenna gw'olotanga kuvuga kagaali mukwano gwange kiba kinjoddemu obuuza Mukama ku muntu oyo. Oluusi business partner, oluusi obuuza Mukama ni business eno ngiyingiremu n'olotanga oli ku bugaali. Mukama yeebazibwe nnyo. Oluusi abamu oli mu business ebintu bitambula bulungi naye olota oli ku bugaali, business ozikolera ku bugaali ng'olaba emirimu giyingiramu obugaali ebiseera ebisinga. Bw'oba nga toli muntu avuga eggaali oba emirimu gyo girimu eggaali mukwano gwange kino ekirooto manya ebiseera ebisinga kiba kya negativity. Okay? Sobola kumalayo nga bwe mbagamba ngeri gy'osobola kulota mu bugaali buno ne mbumalayo naye manya ekirooto kino kikikola kikitegeeza kikuyambe kuba ng'osobola okusubstitutinga ekirooto kyo noba ng'osobola okuba ng'otegeera amakulu gaakyo Mukama ng'ayogedde. Kikulu nnyo mikwano Mukama Katonda bw'ayogera noba ng'otegeera by'ayogedde kintu kikulu nnyo kubanga kikuyamba okuba ng'okola okusalawo okutuufu. Weetaaga okusiiba n'osiiba, weetaaga okuba nga oyamba n'oyamba, weetaaga okwekolamu omuntu okuba ku by'okyusa n'obikyusa nosobola okuba nga ofuna results. Abamu ate bugaali bwe muloota nga kuliko oluusi ovuga bafu, oluusi olwayinza okuyitako ng'ali kagaali avuga mufu. Mukama yeebazibwe nnyo. Oluusi gwe batadde ku kagaali gwe bavuga ebyo manya mukwano gwange magenda that's a slow progress. Oluusi obuuza Mukama Katonda ngende noona omuntu ampase genda okulaba kutadde kagaali kwa kuvugira manya mukwano gwange awo olwo question mark ennene eraga amagenda ag'okulafuubana ennyo. Kale akagaali nga bwe nkogeddeko generally kakulafuubana ddala nkuvuga amaanyi ga kifuba whether change whether amaanyi ga kifuba as long as olota bugaaligaali ng'obwo most of the times ebeera slow progress. Entambula endala ng'emmotoka kulota emmotoka nazoogerako zo nga zo kulota emmotoka nazoogerako maybe ennyonyi gye sinnaba ne ppiki naye nabyo nja bikolera vidiyo byonna mbyogereko okulota ennyonyi kulota ppiki mmotoka nagimaliriza. Emikono eno bagiyita Chosen Education. Oba ng'oli mpya subscribing okuone kade bw'onaakikola ekyo buli tuba tutaddeyo vidiyo ojja kufuna notification. Bw'otuuka wano ky'oba osooka okukola kwe kuba ng'olikinga message ze tuteeka kuno ziziyambako okuba nga zitambula. So please subscribe to this channel. Tojja kwejjusa obulamu bwo bwonna. Tojja kwejjusa obulamu bwo bwonna. Subscribing okuone kade. Ebinkwano ekyakye bagambye nti kyenayitagaze mumanye Mukama yatugamba okuzimba obuweereza bwa Chosen. So tuli mu fundraising ettaka lya Chosen. Genda mu comment section waliwo enamba y'essimu you can so osobola okuteekako ensigo yo ku ya project eno. Tukkiriza Katonda ekigambo kyayogera nti kijja kutuukirira. Tukkiriza ekifo kino Mukama agenda kikozesa era tukkiriza nti Mukama naasa okukozesa okubanga ofuka kitundu ku buweereza buno bwe banga bukuwa omukisa. Bwebanga bukuwa omukisa naye busigemu obuweereza buno bweyongereyo bugenda kuyamba abantu bangi. Mukama agenda kukozesa okuba nga asumulula abantu bangi n'emirimu gye tukola emirala ng'okubula enjini n'ebirala. So comment section mulimu enamba y'essimu so gikozesa oba kuliko ne ka link ka WhatsApp osooka kukozesa okuba ng'ojoininga group yaffe ya fundraising. Ebikwano ebirooto byonna ebirireetedde ku bugaali mubiteeke mu comment
njafuna time benga mbiddamu ebyo abalota mulina obugaali oba yali akirooseeko oba yali akirooseko noba ekikutuukako oluusi embeera gye walimu kiteeke mu comment ojja kuba nga nawe twongera okuba nga tukuyigirako mwe tukubabe nga twongera okuba nga tubikkulira ku kirooto kino. Mukwano mbaagala nnyo, beere bulungi, mweraba.